Hasifu yogerako naffe. Kali webale nnyo Evelyn Nakyeje sakono omulabi omulungi yekumidde ku BBS Terefayina nga Nakyeje wakutegeezezza nti olunaku olwaleero oludda oluwabula gavumenti we lusomye embalirira yalyo y'omwaka 2023-2024 okwongera okunnyonnyola bo endaba yaabwe y'ebintu naki kye balowooza kirina okuteekebwa kwessira naddala eggwanga lino eriba lyakukula okwawukanako n'embalirira ya gavumenti eri mu trillion 50 n'obuwumbi 9 eyabwe yo eri mu trillion 48 n'obuwumbi 9 era nga balina ensonga ez'enjawulo bo ze bataddeko essira isobola okulabika nti nga bo balowooza nti ze zisobola okuyambako eggwanga lino okukula omuli ensonga y'emisolo, ensonga y'ebyobulamu, ensonga y'ebyokwerinda, ensonga y'enkulaakulana n'ensonga y'embeera z'obulamu obwa bulijjo. Mu kaseera kano neegatiddwako obubaka Joyce Baagala akiikirira abantu b'emityana era tugenda kuba twogerako naye asobole okutunnyonnyola ku kiki ekiri mu mbalirira eno na biki bye basuubira. Honorable nkwaniriza ku BBS Terefayina mawulire Gambuuze ge tuli mu kaseera kano era tuli mu kunnyonnyola abantu ku nsonga ya budget gye mufulumizza ey'oludda oluwabula gavumenti. Tutandikire ku nsonga y'okuba nti mutunuulidde nnyo ensonga z'okukulaakulanya abantu n'ensonga ezikwata ku bantu directly. Temutunuulidde nnyo ku nsonga ya figures kuba omubaka akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu y'ensonga gy'asinze okuteekako essira. Naye omuntu wa bulijjo ali eyo yeebuuza mwe temuli mu gavumenti, si mmwe abali mu buyinza, si mmwe abalina ssente naye embalirira yammwe ya ssente egasizaawo bannayuganda ebakwatirako wa era mugenda gi-implementinga mutya? Asebo neyanziza nnyo mwebale kunkyaza ku Gambuuze. Ekisooka njagala kulisayo abantu bonna abazze okubeerawo nga tusoma embalirira eno. Ogambye tetuli mu gavumenti, tetulina ssente, abantu bakwatibwako wa. First of all, akalulu twakawangula ne batubbako obuwanguzi. Kakati kituufu tetunaba kubeera mu buyinza naye kye kigendererwa kyaffe kubeera mu buyinza. Enfunda nnyingi bannayuganda bangi ne bwebalaba ku social media n'aboogera obwogezi ku mitimbagano, ku radio, ku TV nga bagamba nti bano abantu ba opposition bafa kimu criticizinga naye bo nga tebatuwa suggestions zaabwe nga tebatuwa alternative nga kino tebakyogerako. Kakati tuzze tubabuulira era tuzze n'embalirira gavumenti gyekola kuba naffe era tugiinamu omukono tutuula ku bukiiko bwa paalamenti obw'enjawulo mu sectors ez'enjawulo oba mu programs ez'enjawulo naye ku luno lukyalubanga lwa mmindi. Twagadde tulage bannayuganda nti mutwesige kye tukola tukimanyi, tusobola okubakulembera, ssente zammwe tusobola ozikwata obulungi, ebintu byammwe tusobola obikuuma obulungi, tusobola n'okubalabirira obulungi nga tukozesa ssente ze tuba tukufunye. Kakati embalirira eno era ne tugyesigamya ku ddembe ly'obuntu, eddembe lyo okufuna ebyobulamu ebirungi, eddembe lyo okufuna ebyenjigiriza ebirungi, eddembe lyo okufuna emmere, ddembe lyo okubeera omulamu, ddembe lyo okweyogerera. Ekyo kye kyatuviirako olw'embeera y'eddembe etyoboolwa, kye kyatuviirako okulowooza nti singa ddala tutunuulidde eddembe ly'abuntu, singa tuteeka ssente kyekyo kyoyinza okugamba nteeka ssente woolaba kyeki be bantu, abantu ba bulijjo, obulamu bwabwe n'embeera zaabwe. Gavumenti eyogera nnyo ku bintu ssente zibalemye okuŋŋaanya mu URA, babeera ne Fortshol mirundi mingi. Ffe tugamba nti bwe mutwesiga kino kye tusobola okukola Fortshol ne tugiclosinga ne trillion number, ne tugamba nti waliwo obukenuzi bw'amaanyi nnyo. Ekyo si kyakyama n'abali mu gavumenti ya NRM bakimanyi. Ate obukenuzi bwatandika dda mu 85 nga baakajja bugenda bweyongezi. Era tukugamba nti mu bukenuzi singa tuziba gaapo, kimanyi alipoota ya Gigi yayogera 10 trillion trillion 10 obuse 10 bwe tufiirwa kumpi ekyo kitundu kya budget gye tukozesa ebintu ebyobulamu obwa bulijjo ze ssente ezo, naye nga zonna zigenda mu bukenuzi, mu bubbi, mu bwakkondo. Ffe tukugamba nti tulina okulwanyisa obukenuzi, ssente tusobole okuba nazo tuweereze bulungi bannayuganda. Waliwo ensonga endala nga emisolo, bannagagga babasonyiwa emisolo, tax exemptions. Oli aveeri nga agambye nti no investor azze kuteekamu nsimbi, mwe temwewuunya kulaba investor ate mumuwadde ettaka lyabwe kyokka investor
investor ate mumusonyi emisolo kyokka investor kubanga era okubeera investor olina okuba nga weesobola kakati ate investor tukuwa tutya ssente abamu babawa ne ssente enkalu ne tukuwa ettaka ne tukukolera enguudo ne tukusonyiwa n'emisolo tekiba tekikola kitegeeza ffe tuba tugenda kukola enkola ey'enjawulo nti gwe osasula omusolo nange nsasula omusolo n'oli asasula omusolo pulezidenti asasula omusolo baminisita basasula emisolo abagagga basasula emisolo ekisooka tegimenya bwe muba bangi abakola ki abasasula naye bwe tuli mu kiseera kino gimenya nnyo kubanga ate abasinga okukola nga bakola nnyo ate nga bafuna kitono bababigikako emisolo eminene kyokka ate abayina essente abagagga ate ne basonyiibwa n'olwekyo ffe tugamba mu gavumenti yaffe ekyo tekijja kukola mu gavumenti yaffe buli omu ajja kukola ki ajja kusosola omusolo mwenna bwe muba mukwatizza wamu temusobola kufiiringa badeni eyo naye n'ebintu ebyetaaga okukolako bikolwako tukubuulidde nti bwe tulwanyisa obukenuzi ne tukuŋŋaanya emisolo obulungi ne tuziba n'emiwaatwa egy'okusonyiwa abantu abamu emisolo sente tujja kuzifuna kaakati ne tugenda ku mpisa y'okuzisaasaanya tuzisaasaanyizza ku biki ku bikosa abantu twagala ku health center 4 eyo gye musiba mukolako amawulire gye batasanga ddagala abakyala gye bafiira mu ssanya gye batambula eŋŋendo empanvu eyo health center 4 eyo twagala ebeere nga ebyobulamu we byetooloolera awo ng'omutajja genda mulago okufuna ultrasound scan nga jaggisanga awo tutabe nga welfare y'abasawo akola ku health center 4 naye ennyumba weeri wasula nga teyeetaaga kulinnya bodaboda mayiro 2 agende akole n'emisala gyabwe nga mirungi kaka tulina amalwaliro nga siga gavumenti ga private mangi nnyo n'okusinga amalwaliro gaki aga gavumenti ffe tugamba ti mu gavumenti eyaffe abasawo bano ffe tujja kubasasula kubanga tujja kuba tufuna emisolo naye bwe tumala okubasasula tubatume mu malwaliro ag'obwannannyini baweeyo obuweereza ngera kye twayogedde kubasomesa naddala ba science nti amusomesa ba science tugambye abaana musome science bayitirivu weebali naye gavumenti erina kapasite bonna kubateekamu kubanga amasomero ga gavumenti matono kyokka nga ate wali amasomero aga private ffe tugamba abasomesa abo tubasasule tubatume mu masomero ga private olabanga ebintu byanjawulo kituukiriza eddembe ly'omwana wa Uganda okufuna ebyenjigiriza ebiri ku mutindo ebyenjigiriza ebirungi omusawo abeere bulungi n'abasomesa tubasasule bulungi ate ffe byaffe nga bwe ngamba nti byaddembe ly'abuntu waliwo fairness waliwo equality okwenkanya nti tetugenda gamba nti ate owa science funa bweziti owa arts gwofuna entono bonna basomesa bonna bagasa eggwanga tujja kubanga tubasasula tubalansinga. Honorable, twogerera ku nsonga y'okuba nti kiki ekyenjawulo ekiri mu mbalirira eno kuba omunnayuganda yandyebuuzizza already tulina embalirira y'eggwanga ne bano baleese eyaabwe otulira ku mbalirira y'eggwanga basinga nnyo okuteeka essira ku byokwerinda ne bateeka essira oluusi ku byobulamu mweyammwe essira otutegeezeza nti omulama gutambulira ku ddembe ly'obuntu kuba lirina sectors ez'enjawulo mweyammwe essira musinze kuliteeka ng'oggyeko guli omulamu omukulu ebintu byennyini ebikosa abantu kati olaba ng'ebyobulimi bwetwa twagala emmere ennyingi kubanga tulinamu ebyobulimi tulinamu ebyenjigiriza tulinamu ebyobulamu ezo nsonga nkulu nnyo ezeetoololebwako obulamu bwaki bw'abannayuganda kakati tugamba nti mu nsonga ezo mu gavumenti eyaffe bino okusipendinga ssente ku kulwana tetwetaaga kuwakula ntalo bweru bwe tuba nga tussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu tetugenda kusiba bantu bwe tubanga tussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu tewali bantu bagenda kuwambibwa n'olwekyo tojja kwetaaga essente ez'okulabirira boosibye essente ez'okutulugunya essente ez'okukuba tiya gaasi kitegeeza olwo embalirira y'ebyokwerinda ffe waffe ebeera ekendeera kubanga tekyetaagisa tiya gaasi tekyetaaga kusiba muntu tekyetaaga kuba muntu masasi kati ssente ez'okugula amasasi zikendeera kubanga togeetaaga kutulugunya balala naye n'ekirala kati nga mu byobulimi ffe tukaba twagala ba extension workers ebyobulimi bitumbulwe tubeere n'emmere abantu babeere balamu beekolerere babeere n'emmere gye balya n'ey'okutunda ffe tugamba nti mu gavumenti yaffe ba RDCs tubajjawo bonna bano bawozi ba president tubajjawo bonna ensimbi ezo zonna
tuziteeke mu ba extension workers n'okkendeeza ku bbeeyi ey'eddagala ly'ebirime oba n'ebirime byennyini mu kifo ky'okubeera ne ba RDC abayitirivu ennyo ng'omulimu gwabwe si kirala okuggyako kubba bululu waaki tuziteeka mu by'obulimi lwaki tuziteeka mu by'obulamu waaki tuteeka mu byenjigiriza bannayuganda ne babeera bulungi. Honorable akasemberayo ddala bw'otunulira ku ensimbi omusolo ogusolozebwa URA ku buli 100 omunnayuganda kyaggyibwako kuliko nusu 37 zigenda kukusasula bbanja. Muteeseteese mutya mmwe wammwe mutunula mutya endaba yammwe y'ebintu eryetya ku nsonga y'okusasula amabanja ga gavumenti n'okulekerawo okwewola? Era kyekimu ku bigendererwa byaffe mu mbalirira eno kwe kulekerawo okwewola naye ekyokusasula ebbanja tetuyinza kiwakanya kubanga naffe bwe tugenda mu buyinza kati olw'okuba nti gavumenti eno yatukomiitinga dda mu bamanja ag'enjawulo twalaze n'enteekateeka nti agogo tulina okukola ki okugasasula kubanga already muba mwekomiitingayo kebe gavumenti kingezze commitment gye muba mwakola ku mabanja muyina okusasula buvunaanyizibwa bwaffe okunoonya ssente ez'okusasula naye ate okuteekawo emiwaatwa egiremesa ate okuddamu okukola ki okwewola. Yesebo tuyanza nnyo Honorable olwakadde tetugenda kusukkawo wano bingi ebibadde mu bajeti gye basomye olunaku olwaleero tujja kwongera okubitematema mpolampola mu mawulire gaffe ageesigika ku ssaawa 4 ssaako n'enteekateeka endala zonna eziri ku BBS Terefayina. Nkomyewo gy'oli Evelyn Nakyejo yongereyo